Bannayuganda bamaze ebbanga nga baagala okumanya ebiri mu voter register. Era kyaddaaki akakiiko k'ebyokulonda gye buvuddeko nnaku ntono emabega bwe katyo ne kafulumya register eno erimu abalonzi bonna. Buli district n'omuwendo gw'abalonzi abalimu. Naye okusinziira ku ebyo abantu bye baalaba baatandika okwemulugunya nga bagamba ate districts endala nga zirina abalonzi bangi okusinga ku ezo ze basuubira okubanga ze zandibadde n'abalonzi abangi. Districts ze basuubira okuba nti tezaalibadde n'abantu bangi nnyo, ate ogenda okwesanga nga zirimu abalonzi bangi nnyo n'okusinga abalala. Kubanga Isingiro abantu nga beebuuza lwaki Isingiro erina abalonzi abasinga ab'e Masaka, abasinga ab'e Buyikwe, abasinga ab'e Jjinja, Mpigi n'ebitundu ebirala ebiri populated kati nga Mbaale, Busia. Lwaki Isingiro erina bangi? Kati bwe tukyekinga Isingiro eri luddawa, twagala kumanya Isingiro yiino wano wolaba kaasa wano. Kakati Isingiro erina abalonzi 23,000 1,399 kyokka ate Jjinja City Jjinja batugambye erina 12,278 kati ate Jjinja City erina 15,475. Kati ekyo munnange ne kireetawo okwebuuza ku bintu bingi nnyo, kubanga bw'olaba Isingiro ne Iganga yiino erina 18,619 nti Isingiro esinga Iganga, Isingiro esinga Masaka. Kubanga abantu bo munnange mu kwemulugunya batulabye Masaka, bino byonna nga babitunuulira. Masaka yiino batugambye erina 12,000 wano woolaba kaasa wano 12,239 Masaka. Mbaale erina 10,084 eyo yonna Isingiro era Ebyayo. Kale n'okwemulugunya kungi nnyo kwegamba abantu batandise dde okubeera nga bakuba ebituli mu mazima agayinza okweyolekera mu kulonda. Jjukira nti obuuma buno abantu babwekengera dda, obuuma obw'ebyenkumu bwe tugenda okukozesa biometric machines abantu babwekengera dda. Naye register gye tuliko eyo tugenda kutuukayo nayo tulabe, naye nga teweerabira aba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ejjeni ku kyaki tuuka e Namulanda Kitendeka Jansi, awo ogenda okusanga Hillside View Apartments. Ate nga ne Maintenance Palace balina solar systems zonna bwe ziwandibadde weetaaga mu bulamu bwo. Kakati nga bwe kugambye nti Isingiro bo bagiraba erina abantu bangi nnyo okusinga Buyikwe, Jjinja, Mpigi n'ebitundu ebirala. Erina abantu bangi nnyo era nga muganda wange kino kireeseewo okwemulugunya kw'amaanyi. Kati Bushenyi nayo esinga Masaka abantu obungi, era nga abantu bagamba nti population kati ng'eyisingiro tebagirabanga era tebagimanyi. Kakati awo munnange okuleka mbu nga n'ente zigenda kulonda kiba kitegeeza nti kakati Kampala, Wakiso, Masaka, Mukono, Luweero, Hoima, Mityana, Iganga, Mbaale, Gulu, Masindi tukimanyi bulungi nnyo nti eyo Bobi Wine agenda kweza Lweyo n'ewalala wangi nnyo gy'agenda okweza olweyo. Naye ne tutunuulira kwegamba okwemulugunya kw'abantu nti gwe lwaki olowooza ekyo kiri bwe kityo, nti abantu bagamba nti n'ente eyo zigenda kulonda. Lwaki? Abantu bo bagamba nti eyo muganda wange n'ente zigenda kulonda ente zironda lwaki?
nti obuuma buno twabwogerako luli era guno mulundi gwinza okuba gwakubiri nga tubwogerako era nga ekizibu ekiriwo kyekya dual registers and data management issues nti okumanaginga data oba ebikwata ku balonzi mu buuma obwo biriko obubuuza bungi ennyo kakati ne register ebbiri ekyo nakyo kireetawo obuzibu kati kino kiri kitya kati abatunulira ensonga eno abagezako gikubamu ebituli omuli ba political figures n'abalala bonna abatunuulizi b'ensonga zino bo bagamba nti okubeerawo kwa registers ebbiri voter registers ebbiri twogera ku eri biometric eno ey'ekinkumu n'okusikaninga face ey'emu kati n'eno eri physical hard copy kati nga bw'onoolaba ekitabo kino nti nayo weeri wali ku side nejjukira nti eno baatugamba tebajja gikozesa kubanga nti bubumu ebunaaba bufu waakiri bagenda kulekayo kakati bino bireesewo loopholes nnyingi nnyo for manipulation abantu bagamba nti bagenda kuyitira omwo okubeera nga babba akalulu era ewatali full synchronization nti zino ebbiri register zetwogeddeko eri physical eno eri ya hard copy n'eri eya biometric nti nga tezirina bikwatagana nga tebisynchronizinga nga tebikwatagana kugamba nti eri birala oba bisukka mu bino ekyo kigenda kuvaako obuzibu era okwemulugunya ku sisitimu eno oba kukubba akalulu okusinziira ku register gye baleese ng'abantu batandise okubeera nga beemulugunya nti eri waliyo abantu tebabanga naye obungi bw'abantu okusinga eno nti ebitundu ebirimu abantu abangi byonna ebyo babadde olowooza ebibuga biba bitya nga tebirina na bantu ng'ate ebitundu bye balaba eby'ebyalo waliyo abantu bangi kati bagamba okuleka mpozi nga ente zigenda kulonda era munnange kiba kitegeeza nti kati biometric list bw'ebeera nga evaasinga bw'evuganya ne hard copy kitegeeza nti ekyo kigenda kuba nga tewali kubuusabuusa nti awo we wali omuzannyo kuba kati bwe tutunuulira abantu obungi nga bwe tubalabye mu system nti ojja kwebuuza naawe ogambe nti bano bagenda kuvaawa bonna bonna mu kitundu ekyo batuuka okubeera nga baboogerako be batyo naye baatugamba emabegako awo nti obuuma buno busobola kukwasaganya abantu 5 bwe tebusukka 5 kyokka tukimanyi nti waliwo awantu ng'abantu basukka polling station ng'abantu basukka 8 oba nga bawera 8 kati abo bagenda bakola batya nti kyandiba nti 5 binaggwako nti babigabane Museveni ne Bobby kakati biri ebisatu ebisigaddewo 10 4 5 bonna obwo bubenga ebyenkumu byabwe byonna babisindika ku Museveni kyandiba bwe kityo kubanga jjukira nti bano munnange be bali mu kontro ya system naye ate nina ekintu ekirala kye nalowoozezza ne ŋŋamba nti naye bwe kiba nti ddala mu butuufu NIRA erina bino byonna era ng'ebisheyalinga n'akakiiko k'ebyokulonda waliwo ebitundu ebimu kati ng'omukyalo oli yabadde alabula abavubi nti sinnyira kudda 16 ndabe gwe bonna bamulonze nti bwe bakizuula nti ddala kati abantu nga ku mwalo ogwo baalonda Bobi Wine NIRA terinaamu ngeri genza providingamuuko kubanga aba NRM babeera bamanyi nti gundi ne bagundi baalonda gundi babeera babamanyi era ensonga kiraba nti 2 mu kwekalakasa kwe baategeka batta abaana bangi nnyo babasiba babakwata olw'ensonga nti aba NRM abawagizi ba NRM ennugu ebyo battira ku byalo nga balaba tebalinawo buwagizi kati batandika okulonkoma abantu kati basobola okufuna ekintu bakati waliwo story gye twafunako lumu wano nga omwami omu adiiringa mu crypto yalina coins ze kati coins ezo waliwo eyamulondoola n'akolagana n'abannira ne bafuna data amukwatako ne bafuna enamba y'essimu ne bamutrack nga ne bamukwata ne babimubbako n'essimu ze ne bazimubbako mujjukira bulungi nnyo story eyo kakati ab'akakiiko k'ebyokulonda balina data y'omu era balinga NIRA
kakati olwo Anita Among ayagala kakasa lwaki polling station eno ewaabwe teyalonze Museveni era bakola survey okunoonyereza balina data yenna. Nsuubira okubanga ekyo nakyo kyabulabe naye nga ebyo byonna tebyandibaddewo singa obukulembeze buba bukyuka kubanga teri agenda kulondoola ebyo nnyo singa aba akimanyi nti nfuga bisanja bibiri ngenda. Naye kati bano nga bwe bali bwe tutunuulira ebitundu ebyeyo ewaabwe eyo mu Lukoola eyo bakimanyi bulungi nnyo nti bano biiru abaawali biiru n'abaawali bululu bwa Budweni bwavuddewo wamulowooza mubali abiiru batandika okunoonya ebibakwatako era bajja kubifuna. Kale kwegamba obulabe nabwo buli awo kubanga kati Electoral Commission tetugyesiga nnyo okuva lutwava mu bijambiya mujjukira nga tuvudde mu kalulu ka 2020 mugobe bijambiya byanyooka era ekintu kyonna omuntu asobola okukapitalizingira ku bunafu obuli mu system zino n'atandika okumanya n'ajja nga drawinga closer nga scalinga down paka bwatuka ku mikwesese nti babeera balina obuyinza obusobola okukola ekyo. Naye protest vote lyeddagala nti agali awamu ge galuma ennyama ate obungi bw'abantu bwe busukka muganda bwange byonna bye bakola kitegeeza nti bajja kubisasulira. Tusinkane ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atlantic Capital kyo akuume.